linda ko nga tonna scrollinga gwe revolution nawe politician yenna oba awagira politics kati Chiruluta akute internet yeno yes nkakasa eno analysis toyina owagirabye togenda kugiraba egenda kubeeremu so jiwo obudde oba obulina kubanga kino ekitakuyamba kigenda kuyambira omwana wo statement za Chiruluta zikutte okugundiza abantu bonna naye mu Uganda njagala omanye kino tulina ekintu kye tuyita reverse psychology oba anti-narrative in play. Lwaki? Nti omuntu abeera akola ekintu ng'akimanyi nti nno kikyamu. Naye aba ayagala jjewo ekintu kyali mu kukola. Bakuliyetingayo narrative egenda okukwata internet oba egenda okutambuza media. Okugezaako okujjawo kiri kye babadde bakola. Ekikolwa ekyabadde kikolebwa ekkololo kyabadde kya legitimacy. So it is action versus words. Ona creating the words, creating the ebigambo. Kwayagala otambulize narrative ye ogezeeko okujustify nga kiki kye yabadde akola. National Unity Platform ekkololo babadde balegitimizinga Museveni nga president. Ngenda kwewolako eddakiika zebbiri ezasoose eza Chiruluta mu statement ye musinga okutuwaanira yamukubye munda. Yasoose n'amurecognizinga nga president w'eggwanga lya Uganda, n'amurecognizinga nga president wa Uganda. Ono ayogera ebyo wa National Unity Platform nga revolutionary leader oba president w'ekibiina kye ali mu exile lwaki olwa democratic process ono gyatugamba nti yaleeta ono gwe yalicognizinze nga president wa Uganda katweyongereyo yeke nyini neye legitimizinga that is a self given legitimacy yajewadde nga ye MP wa Kalungu oshegere ekintu ekyo eyo naye n'agiwa bwati kakati ku Uganda kino kyotamanyi nakugamba nti ba politician bano olulimi lwabwe butwa ntiddamu olulimi lwabwe butwa ate always wonagenderanga ku lulimi lwa politician ogenda kumaliriza nga gwatomedde kati katumanyi wanene mange ebintu byabadde kololo ebyo it is an illegal government yabaddawo kiddamu it is an illegal institutional government yabaddawo institution eno gye twogerako gye bayita batya parliament yabadde balonda bonna ababaddewo bali illegal asooka NUP yabadde illegal they are not supposed to be there okitegera. Then number B NRM bali illegal. Nebwe yali legitimizinze nyini. Gwe wadde recognition ya president wa Uganda. Na amusaba mbu alonde president ne capacity gye badde amusabiramu okulonda muganda we eri illegal. Etya muna Uganda manya kino. Njagala nkusomese kantu kano. Manya abantu bana Uganda twerabira nnyo ebintu bino. Nabagamba tukole nnyo research tuyambise emitimbagano gino okusobola okuyiga. Then tujja kukolanga analysis eziri gundi nga tuli based on words. Tugamba nyaga bali legitimacy. In a democracy, ultimate authority resides with the citizens. A government is legitimized through consent of governed, which is expressed by the people through periodic, free, fair elections. Batugamba wano, ntino, consent, oba legitimacy, ewewayo abantu. Oshegira, ewewayo abantu. Nga tuyita mu kalulu akabadde free, fair, oshegira, and transparent. Omwami ogwe babadde bagamba mbu alonde muganda we yabadde ono kugambe mu capacity gyasoose okwelegitimizinga mu ngaye yabadde rongo oyo Chiruluta abantu be Kalungu tebamulondangako nkiddamu abantu be Kalungu tebalondangako ku Chiruluta wadde abantu bonna ababaddawo teri muntu yali abalonzeeko teri constituent asobola kungamba kimwalonda ba NRM ababaddawo kabere Museveni kennyini teri yamulonda oshigira nakugamba akafa akantu akubakaita sanctioned opposition status mukama we ye yakamuwa kati Chiruluta capacity gyabaddemu naye kennyini yabadde ayogera ku muntu ng'omuntu ye yamuwa akafaako naye baamuwa buwi akafaako sika abantu eyo teyali consent y'abantu era mbakakasa kino senga tunaafuna rule of law nga tufunye gavumenti egendera ku mateeka teri MP yabadde atudde awo agenda kusigalayo kubanga tugenda kuba challenging nga tuyita mu mateeka aga democracy ne human rights kubanga ennondebwa yaabwe yali yakiyisa mu lujja nkiddamu ennondebwa yaabwe bonna ababaddawo okuva ku president paka ku MP wansi asembayo nayo Chiruluta gwe mutuwaanira yakiyisa mu lujja y'amankwetu teri yabalonda okitegera ekintu ekyo ffenna tukkiriza it was a military operation tugaba tutya consent egaba weti the electorates yefe abalonzi citizens legitimize the government directly by voting their representatives muna Uganda abantu abaddawo wabalonda Sodo ayine Kaguta gwe yabadde ayogerako abantu be mawogola bamulonda
tebamulonda okitegeera ekyo gwe yabadde agezaako okuleeta mbu yesimbe okuwa deputy speaker gwe yabadde alonda that same stunt yazanyibwa Honorable Namboze Betty Bakireke yagizanya mu 2021 nga ali alonda Moses Ali okitegeera kati nono stunt gye yabazeemu naye wakuba munange fetwerabira mangu okitegeera ne twelabira ne cause gye tuliko wali omusajja oyo yakugambira nti they celebrate small victories then they forget that the same people stole their big victories kati muli mu celebrating ebigambo bya Kiruuta byabagambye an illegal MOP legitimizing an illegal president to give consent to an illegal MOP kyali mukola Kiruuta is illegal banansi tebamulondangako atugambye Aine Kaguta banansi tebamulondangako ne Museveni tebamulonda kitegeeza cabinet yonna nebadde tuddawo it is a bunch of bandits bali awo bawamba democracy kugambe electorates etukiwa through ekirungu kugambe tulonda akalwako twalonda na Uganda walonda ezo results zezibagira then number 2 tugende ku constitution yebintu ebigaba gundi tulina gundi satu zetuyimiridde ku then constitution kati bakugamba nti constitution yekikoleta a nation's constitution serves the fundamental social contract. It outlines the democratic rules, institutional process that the government must follow to maintain its legal and moral authority. Abantu abo, they are not only illegal, but they are also immoral. Kidamu, eyakozeseza statement, nizebadaziba abawereza, they are not only illegal, but also immoral. Kubanga, awebali, teba meetinga constitutional principles, ezibafula MOP, bona tekulia reserve nga nogu, watenomu. Teri yalondewa ngayitibwa mu constitution teri yalayira ngalayirira ku constitution je batugamba okuprotecting bonna abali okuva ku president paka kuba MPs ababaddewo okitegeera ekintu ekyo kugambe they are not only illegal but also immoral ne statement ziyakoze ziri immoral kubanga ki kugambye constitution teyagobererwa wo mubuuza nti akalulu akakuleta ka meeting democratic principle aliyo ina kulondebwa nga internet evudde ko kugambye mu Uganda gwayagala ekifo kya Kiruuta wetegeke nonyeko ogenda kuteekayo omusango ogenda kumujjayo square nga tosena mugwa nkiddamu mu Uganda ayagala ekifo kyoyo omwami gwe muli mu kutuwanya olunaku olwaliro tegeka mpapulazo ogenda kumujjayo mu parliament square nga terina kusika mugwa senga constitution enabezeemu okukola kubanga mukakasa nti okulondebwa kwabwe bonna ababaddeawo tekumeeting one the electorates fabantu tetukikirize tetutwabalonda abo it was a military operation they were sanctioned those positions bazwabuwe. Number 2 constitution ekasenga wabera irregularity yo na mukalulu kabera null and void kitegeeza nti naye does not meet the constitutional process okuba nti alididawa aliawo kitegeeza nti kati o supporting a government ekyaba bandits kyoli mukola. Then tugende ku gundi esembayo tujita the independent institutions agenda okusemba zino principles esatu kwe tuyimirira tuna the independent institutions tugamba nti entities like the independent electoral commission Chiteke courts, independent electoral commission, a free judiciary, and the legislative body ensure elections are credible and that the government action remain within the law. Chiteke de chintu echo. Remain within the law. Waliwe byakolebwa mateeka. Independent electoral commission muka kasi yali independent yali muchaji ya kalulu yali ejina kugambye no analysis toina ogenda gisanga atenga mukakasa togenda kugifuna toina ogenda kujijja okujja ko wano osigera amateeka ago galiwo so tufunye ani illegal outlaw gwe bayita Kiruuta nga agezaako okulegitimize na recognizing illegal president outlaw president then awe outlaw MP ekifo ekiri mu mateeka okitegedde ekintu ekyo so before you get excited just know your cause kicho wajjako democracy ayogera atya okitegedde ekintu ekyo abo nabona bali iga ababaddawo so statement zakoze doesn't matter wabula abadde agezaako kukolaki tutunulya nnyo actions zabadde bakola it was to give legitimacy babadde bawa legitimacy kwani ku Museveni so this is how they play politics weba tebazanya ti always wabakola ekintu ajakala akudiverting akujeku aje focus yo ku kitufu ko ino okukola abikiriye ekikyamu kyali mukola yakuwe narrative gyo ino okutambulirako ono mwami yabadde ne script nga mpandike yaze nayo jaga tudde mu 2021 tujukire honorable zake Francis Butebe omwami osenge ekintu kyabadde akwate kyabadde ku script babadde tebasobola kumuganywa de neddakiika ebbiri okusoma ekintu nawe dafuna ne time nasirikirya mu bwati nasoma wamalo kusoma nasirikiryamu naddamu nasoma okitegera ekintu ekyo naddamu nasoma so bwe babadde bakuzanyira ku bwongo ekyo ekintu bakiyita reverse psychology and anti-narrative in play of which yakubye munda ndikati go wandi bagambide nti mulide mu president olukwe bantu mmwe ne mugenda ne musinga na Museveni ekintu ekyo mukiwoze it is not only immoral but also illegal gwe oze ku digundi bigambo byayogedde n'omuwana yakoze kiti
That is called political mindset. Get off the political mindset. Otherwise, bajja kubaza bazanyira nnyo ku bwongo.